Omunayuganda ayolekedde okuteebwa Kalaba, ayolekedde okubanga bamusalira okugenda Kalaba. Tugenda kubanga tubatuusaako byonna byonna ebimukwatako ku ssaawa eno. Na kiki ekyatuukawo ekyamuleetera okubanga ayolekera mu kkomera era ekyamuleetera okubanga bagenda kumusalira okubeera Kalaba. Nze nga Adita amawulire ganeeno sigayinaako bukakafu wabula we bagampadde nimbadde nina okuddukirawo mbeere nga nange neeyunga kwabo abayimusa eddoboozi osanga munnaffe ono ajja kubanga ayambibwa ate era kinkakaseeko lwa nsonga kampani yennyini gyenkolera ye yaleeta omwana ono okubeera nga housemaid. Amakulu gaba nti nange abeera nkwatako. Tugenda teekawo akatambike tukawulirize bulungi wabula nga tubasaba buli anaawulira akatambi kano naawe okwongereyo osanga eddoboozi lyange naawe we tunaaligatta muganda waffe naasobola okutaasibwa in one way or the other. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eno, kwata ku kadaaka lya waggulu buli video ekutuukeko, commentinga comment box tugireka nzigule lwa nsonga twagala ebirowoozo byammwe. Abeerayo obbasakira updates zino nabagamba nti yenze Shila Adita mbeera ku mitimbagano egy'enjawulo ku TikTok kwendi nkozesa Shila Adita page, ku Facebook Shila Adita page, ku Instagram Shila Adita page wabula ne Wano ku YouTube nga nkozesa Shila Adita page. Jangu oneeyungeko ku thread nkozesa Shila Adita page. Katusooke tugendeko mu maloboozi ganeeno agagambibwa nti omuvubuka ono yamanyi updates ezikwatagana ku muganda waffe. Tuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Munnayuganda mu ggwanga erya Saudi Arabia ayolekedde gwa Kalaba. Kadama munnayuganda mu ggwanga erya Saudi Arabia ayolekedde gwa Kalaba. Mukwano gwange alaba vidiyo eno nkusaba ogisharinga emirundi 15. Nisharingira vidiyo eno etuuke ku gavumenti ya Uganda, etuuke ku Minister of Labour, etuuke ku Minister of Justice, etuuke ku bitongole ebitakabanira eddembe ly'obuntu Human Rights Commission, etuuke ku bitongole byonna Police, Interpol eye Uganda. Ka vidiyo kano nkusabye ka sharing. Omwana ono amanya ge bamuyita Nakawoya Dora. Omwana ono nga tannaba kugenda Saudi yava bulenga mu kikaaya. Abebulenga musobola otegeera omwana ono amanya ga maama we yendagire Josephine we Masaka Kawoko, kitaawe mugenzi Kasule Jole ava Kirima Irikiti mu Kyadondo. Omwana ono ali ku musango gwa Kalaba. Gwe naalaba vidiyo eno buvunaanyizibwa bwo okutaasa omwana ono nkwegayiridde mukwano gwange sharinga ka vidiyo kano. Omwana ono yagenda ne kampani gye bayita Holebo ey'ekitebi. Ene ina kigayi kino ekyambala bigalubindi bino ebyabafu b'amaaso. Eyo kampani yatwala omwana ono mu 2019 n'emukwasa Samasco mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omwana ono n'akola contract ye n'eggwako mu Samasco. Bwe yaggwako n'arunyuwalinga contract, ba mikwano bwe yamala okurunyuwalinga contract gye baamugaba byali bizibu nnyo. Omwana n'azibuwalirwa obulamu, n'azibuwalirwa embeera, Samasco nga teyeefiirayo. Omwana n'abonaabonera mu biyumba. N'ategeezaako abakampani ya Holebo ey'ekitebi ne bamutegeeza nti bo tebamumanyi. Yagendera ku myaka 2 gyaggwako ebya contract gye yasayininga tebibakwatako. Mikwano gyange ngenda kudda kusomesa ku bikwatagana ne contract, naye njagala kutegeeza Kadama yenna eyagenda ne kampani yonna nga contract yo yaggwako n'orunyuwalinga mukwano gwange eyo kampani ekuvunaanyizibwako tebabalimba kubanga ne contract gye mwasayininga eriko renewable. Kitegeeza nti essaawa yonna baali bakimanyi ojja kwongera mu contract. So kikampani kino kya Holebo ekyo kitebi kyegaana omwana ono n'abonabonera mu kiyumba paka lwe yatuuka ng'alina kusalawo kutoroka. Omwana ono n'atoroka. Bwe yamala otoroka Nakawoya Dora polisi yamukwata gwa 8 ogw'omwaka guno ne bamusiba. Omwana ono ali mu kkomera, abadde mu kkomera myezi 2. Bamusanga atambula mukazi watu ng'alina obuntu nga bw'omanyi kuba yali adduka ng'agenda ku deportation. Alina obuntu nga mulimu omunnyo, erinnyo lyali limumuluma. Mukazi watu ne bamutwala paka mu kkomera. Kati olwaleero bamugamba bamukwata n'enjaga era ssaawa yonna alindiridde kooti.
mujjukire nti okuva 2005 etteeka ly'enjaga we lyayita mu Saudi Arabia omusango singa gukusinga ogw'enjaga mu Saudi ekibonerezo kyakutemula na Kalaba. Omwana ono tamanyi Luwarabu, talina yadde roya yadde n'oluzungu talumanyi mukazi watu nakawooya talina kyamanyi. Omwana ono essaawa yonna ayolekedde omulamuzi tetumanyi kigenda kuddirira, naye poliisi ya Interpol ye Uganda n'ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu muveeyo mutaase omwana ono bamikwano. Omwana ono talina musango, omwana ono ensi mukyunyiza paka ku last moment. Muveeyo mulwanirire omwana ono bamikwano. Omwana ono yeetaaga buyambi bwa buli muntu yenna alaba ka vidiyo kano gwe Munnayuganda alina omutima ogulumirirwa sheyalinga ka vidiyo kano bamikwano. Ngenda kubamba wa update kubigenda maaso naye nkusaba gwa alina omutima ogulumirirwa tambuza ka vidiyo kano nakawooya passport namba ye eri A000 24 91 esembyayo 0. Ngenda kugibateera waawo. Omwana ono yeetaaga buyambi bwaffe ffenna Bannayuganda buli alaba ka vidiyo kano kwongereyo paka ku ssaawa esembayo tutaase obulamu bw'omwana ono. Myezi 2 taliiko yadde awolereza. Kikampane kya Samasiko kyamwegaana, gukampane gwa Holebo ne gumwegaana. Mukazi watu ali eyo atoba n'ensi tamanyi na kiddako. Nze kansime 61 ngenda kusanyukira buli omu yenna alina omutima ogulumirwa agenda tambuza ka vidiyo kano. Bamikwano nga bwe twakikola ku nsonga za Halima ensi yonna neewunikirira tuveeyo ku nsonga z'omwana ono nakawooya Dora. Omwana ono maama we ali bubi mbeera mbi. Mukyala watu Josephine takyalina nagalya mmere, omwana we myezi 2 ali mukomera talina. Ngenda kudda mbanyonyola ebisingako tambuza ka vidiyo kano. Bw'abeera nga avunaanyizibwa gwanjaga tukyali ku muganda waffe nakawooya Dora. Bw'aba avunaanyizibwa gwanjaga kiba kitegeeza ayina okugenda Kalaba, naye twebuuza kituufu omwana ono yakwatibwa n'enjaga agiyina ye yagiyingiza atya oba yagijjawa? Katwogere ku nsonga ya contract. Tubakaabira nnyo baganda baffe ne tubagamba contract yo weebanga eweddeko nga tonnaba kuzzaako mukono ku ndagaano yonna sooka okwatagane ne kampani yennyini ogitegeeze. Tokwatagana na mukamaawo is not need of any help. Lwansonga bw'ozzaako omukono ng'abakuyinako obuvunaanyizibwa tebategedde gwe olwedde mu system baba bakusangula, baba bakimanyi nti nno wakoladde emyaka 2 giweddeko oli supposed kuddayo waka era ne bakusangula osigalamu kiri kyokka nti be baakuleeta, wabula ekyokuvunaanyizibwako ng'emyaka 2 giweddeko munnange tebuba buvunaanyizibwa bwabwe, buba buvunaanyizibwa bwo bw'obanga tewadda mu mateeka. Wano we tubakaabira ne tubagamba tokkiriza mukama wo kubuzaabuza. Bannange nkyakwetaaga era nkwetaaga, damunkolere n'akulimbalimba akuweeweeseza obulabo, atandise okwagala, atandise okukola ebintu bye yali takolanga olw'okuba akusikiriza. Agenda kulimbalimba akuzza ebbali okukakana osayinize contract. Naye jjukira nga contract gy'ozzizzaako omukono teri mu mateeka, bayinza n'okugikwata bo kennyini ne bagiprintinga on the computer ne bakuleetera gwe okusayininga bakakase nti nno munnange ozizzaako omukono. Era bayinza okuleetera okulowooza nti nno ekintu ky'osayinize kiri mu mateeka, wabula nga gwe contract ogikoze between you and them, wabula togikoze between you, the company and your boss. Era baba tebakumanyi. Ekyo ekintu tukibasomesa nnyo bangi nnyo, they come out and confuse you about contracts. Naye nze contracts nsiba nzisomesaako kuba nze I sign contracts every 3 months. Contract njizaako omukono so mmanyi wa kiki mba njogerako. Era ne tubakubiriza ne tubagamba tokkirizanga okusayininga contract ng'eri wakati wo na mukamaawo. Eyo tebeera contract. Contract gy'oba osayininze ebeera wakati wammwe babiri, wabula tewabeerawo third party. Ensonga lwaki wabeerawo third party nti mukamaawo aba just akkiriza naawe ng'okkiriza, wabula nga waliwo bali eri abakakasa abalabye nga ba eyewitness nti gundi asayininze nono asayininze, buli omu nakkiriza okubeereramu munne, okukolera munne okumala emyaka 2. Ng'ebimu ku ebyo mukamawo byagenda okukola mu contract abikkiriza nga naawe agenda okubeera
mu contract ng'omuntu agenda okukola nga nawe byonna byonna obitegedde era n'okkiriza n'obagamba I agree to do this and this and this and this for the period of this and this and this. Ekyo kye tubagamba era kye tuba twetaaga yeeyo contract. Yenze Sheila Adita kamanye endowooza yo katambi nga bwe kati imbagala nnyo, see you tomorrow.